tojja mu bufumbo n'oba mu relationship n'ovujjanga ensolo togambibwako bw'onyiiga obuswiriri bwonna ne busituka n'otwakuuka amaaso wena n'omyuka amaaso gw'okuba bukubi bikonde okuba bukubi tteke bwe bakugambako ng'osiba ng'osiriikirira ddala obeera nga pusi nga baagikuba yonna n'ezingira wali omukira nedda. Omuntu aba muntu, omuntu ataggulukuka, omuntu anyiiga naye ate omuntu anyiiga ate enkera ne tumusanga ng'aseka era abantu basanga badde banyiivu nnyo wagenda okuyitawo omwezi gumu ng'ate tulaba lubuto. So abantu abatambuza relationship tebesibirayo, tebaba bakalubu nnyo, tebaba kakonge simanya kakoli kukuba simanya ngo ankonako yagweri nedda. Beera muntu nga oli free, beera muntu ng'owuliriza, beera muntu ng'osaba okuwuliriza. Bw'oba olaba munno tawuliriza, ask. Mugambe nti mbadde nsaba, can you give me 1 second? Can you just listen to me for 1 minute or 2 minutes, please? Kugamba ate naye munne abantu abamu tebamanyi nti tebawuliriza. So can you bring in this ingredient okumugamba nti honey badde nsaba osooka osirikemu eddakiika meka 2. I need to drive this point home. Era naawe honey gwe bw'aba kugamba nti sirikako. You see how these relationships now become very interesting, very loving, very, they are driving us towards growth. They are driving us towards, development. Kubanga byonna wajja tobimanyi. Oyina by'oli totegererako ddala. Wave wamwe nga temulina microwave. Wave wamwe nga teri washing machine. Wave wamwe nga mulina kaka TV ka lubuto. Kati omusajja akukubyemu ki flat screen. Can you take in the learning moments? Can you accept to be taught new things? Can you be a teachable person? So twagaliza abantu bonna abakyanoonya. Temunoonya bantu bangi. Era nga tumaliza ndoza kamalize ne kano. Bw'obanga obadde onoonya naye ng'olina bakandidate 5. Please get out a pen. Pen ofune olupapula owandiike by'oyagala mu muntu. Write out the characteristics of the person that you want in your life. Wandiika ebintu by'oyagala naye nga bya buntu. Kubanga ate lojja tuteramu ebyabaki bamalayika. Naye wandiika ebintu 1, 2, 3 tebirina kusukka 10 kubanga naawe 10 tokola ki? Toliweza. Naye mu bantu aba 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 bwe watutaddeko omutima kati tandika okugaba. Ogambe nti Asumaani ono alina ssente naye tasaala. Ate olina Baadiru asaala ne bambi akyeyiiya. Ono Faruuku ate ye ayomba nnyo. Kati mu lisiti eri gye wasoose okukola ey'ebintu by'oyagala tandika okubiteeka ku muntu. Omuntu oyo asinga okuba ne tick ku bintu ebyo ne bw'anaaba nga abasinze ebyo omuntu oyo gwoba otambula naye. Ove mu kutawankana, ove mu confusion. Kati omuntu ono bw'anaaba alina ebintu 3 olw'okubanga gwe olukalala lwo luno olumanyi, you know what you want, ojja kugenda mpola mpola omuntu ono ng'omubuulira bye weetaaga, omubuulira ebikunyumira, omubuulira byewandyagadde okukolera. Because we have some moments where we say, honey, what would you want me to do for you? Which meal what would you want me to prepare for you? Kati ojja kubanga olaba olukalala luno lujja luyingira ku bulamu bw'omuntu ono. Jjukira, we are dealing with lifelong. Allah asobola okubawa obufumbo bwa myaka 8, myaka 7, myaka 6 nga muli mwenna. That is enough time for a human being to adapt to these characteristics that you're looking for. So twagala okumaliriza nga tubayita kankozesa omukisa guno okubayita bannange. We are holding Palm Professional Counselors etegese the annual Muslim Couples Retreat. Ebifo bino munnange nno tubigendamu nga tugendamu n'abafumbo, omwami n'omukyala, ojja ne munno, musibya akakeesi kammwe, mwambadde sneakers zammwe, mutaddeko straw hats, abalina galubindi musitaddeko, naye nga tuli mu mbeera y'abafumbo, mbeera ya kitiibwa. Ne tugenda olwaliro tugenda ku Kontiki Hotel, tugenda ku Muhoima District. I have found out that Hoima district is one of the most beautiful districts in Uganda. Tugenda kubeerayo ennaku zaffe 6 okuva nga 26 December paka 31 December. Tugenda kubeerayo nga tusulayo.
naye tukeera ku makya ne tukola dduyiro waffe, tukeera ku makya ne tusaalira wamu, ne tukola zikaali zaffe wamu, bwe tumaliriza ne tugenda ne tulya akamere kaffe, ne tusomako, ne tulambula, ne tukola ebintu bingi nga tubikola in a couple setting, tutuula wamu, ebintu byonna tubigabanira wamu, tugenda kukola emikwano wamu, tugenda okumala ennaku ezo 6 ng'ebintu ebisinga ebitawaanya mu maka gaffe oba oliawo tugenze tubikola ki, tubigonjoola, era tugenda okutandika omwaka 2023 ng'amaka gaffe gazze bujja. So mutweyunire, tujja kusasulayo akakadde kamu mu emitwalo 60 kagenda kubaako entambula, kwe kuli okusula, kwe kuli okulya, kwe kuli okusoma, kwe kuli okunetworkinga, kwe kuli okulambula, ebintu ebisinga okujjako obutonotono nti mulabye omuwogo ku kkubo, ogwo mujja gwegulira. Naye ebisinga naddala nga tutuuse ku hotel byonna biri omwo. Mujje abantu bonna betwakatambula nako mu retreat, amaka gaabwe malungi. They are having better relationships, they are a lot happier. So tell your neighbor, tell your friend that we have the annual Muslim couples retreat. Nsuubira twahira ajja kunterayo ka fly ako tubeere nga tugenda. Ojja kunkubira ku ssimu 0752 63 99 11. Ebibuuzo byonna nja kuba nga ndi mweteefuteefu okubiddamu.